Enteekateeka zonna ziwedde ez'okwaniriza abakulembeze ssaako n'ebibiina by'obwannakyewa okuva mu mawanga ageegattira mu kawa gwa Nnaamu abatandise okujja mu ggwanga okwetaba mu lukuŋŋaana lw'okubaganya ebirowoozo ku byenfuna, ebyobufuzi, eddembe ly'obuntu n'enkulaakulana y'amawanga gano okulaba engeri gye basobola okutumbulamu embeera z'abantu b'amawanga gaabwe. Minisita wa Kampala Hajati Mensa Kabanda asibye alambula ebitundu eby'enjawulo mu kibuga Kampala okubadde enkulungo y'emulago eya Nnyo Avenue ewa mukono n'ebifo ebirala okulaba engeri emirimu gye gitambulamu. Yonna gy'ayise nga b'ebimuli basimba, abalangi basiiga wamu n'okukuuta enguudo okulaba nga zirabika bulungi. Minisita wa Kampala Hajati Mensa Kabanda ategeeza nti buli kimu kiwedde nga bwe baali bateeseteese. Ndi mumativu n'ekikoleddwa n'ekikyayongera okukolebwa kubanga bulijjo final touches tezigaana naye nga tugezezzaako okulaba ne ttiimu ya KCC yonna okulaba nti tukola ekisoboka abagenyi basange nga tuli bulungi era baleme tusonga. Mu twayinza ogala tukoze bino leeti twafuna ssente leeti nga tusobola kukwataganya budde n'enkuba ebadde etonnya naye at least kati omugenyi bwajja tasobola tusunga nga kye tubadde tusuubira kubeerawo. Akubiriza bannakampala okwewala okwonoona ebikoleddwa kubanga bitutte ensimbi mpitirivu. Abantu baleme kulinnya mu bimuli byaffe, baleme kubinoga, baleme kubisala kubitwala ku mbaga, kubitwala mu zi ofiisi zaabwe, n'ekyamataala nsaba bagakuume kuba amataala gano bulijjo tugateekayo ne bagawanika. N'oli atugamba ani agajjayo, naffe tugamba abagawanika oba mwe mugawanulayo temuwanulayo amataala gaffe olwaleero gasigaleyo kubanga weebuuza bagawanisaayo na crane ate ogenda okwisanga bagawanuddeyo. Si kiwanti waliwo omuntu asobola okuguma omutima nga si wa KCC n'agamba nti awanuleyo amataala ago. Tusaba oba mwe abaana baffe mugajjayo mulekeraawo gajjayo tusobole okulaba nga tukuuma Kampala nga muyonjo. Tetugenda kulekeraawo, tugenda kusigala nga tukyayonja ekibuga kino myezi 6 buli myezi 6 nga tuddamu nga tukolayo ka renovation yakalala kuseera ku programu nga bwe twagikoze. Mu kiseera kino ezimu ku nguudo ezikutuusa ku Speak Hotel mu Nnyonyo awagenda okubeera olukuŋŋaana lwa Nnaamu zisimbiddwamu 7. Abakulembeze mu ggombolola y'e Makindye si bamativu nangeri gavumenti gyekuutamu abatuuze baabwe wakati nga yeteekerateekera enkuŋŋaana okuli olwa Nnaamu n'olwa G77 China Summit. Nti omuntu baali badde bamugamba bugambi nti bino otunda binyeebwa naye ku lw'abalambuzi abagenda okuyita kuli n'ekkubo teekako ebintu ebya art and craft ebisobola okuba nti babigula naawe binofunamu ku ssente. Ebiraga embeera yaffe mu Uganda kuganda bawo ne babanga n'abasuubuzi basobola okufunamu olwo olukiiko. Naye enkiiko zino zigenda ne zijja ne zikosa abantu ba wansi ate bwe ziba tezinnajja abantu ba wansi balagibwa nti bwe bagenda osinga okuzifunamu. Kuno kuliko abasulako ku luguudo baleme kulaga abagenyi bajja nti ate bannansi babatadde ebbali. So wekiba kisoboka baaze emmotoka baaze abantu basobole okuyingira mu mayumba gaabwe ne bizinensi zaabwe. Liri ddwaliro, ziri apartment, zino galaji kati gona abeerawo ng'otaddewo obunkenke obw'amaanyi. So nze kye naalirowoozezza tulemenga kuleeta abagenyi bano ate ne twekawo obunkenke. Omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana ne mmeeya w'eggombolola y'e Makindye Haji Kasiringanda Mulyannyama bagamba nti gavumenti esaana okweteekerateekera enkuŋŋaana ekikanga kino nga bukyali okwewala okutaataaganya bannansi. Muleke kunyigiriza abantu baffe. Eno wiiki emu bumu egenda kuyitawo eggwe. So terina kuviirako bantu baffe kufa, terina kuviirako bantu baffe genda mu byalo, terina kuviirako bantu baffe kunyigirizibwa na kulemesebwa wadde n'okufuna 10 ekigenda okuweerera abaana. Bannange mbeegaalidde temutambula nnyo kiro. Ebyaliwo ku kyogamu nali ntegeera bulungi bakwata abantu gwe bakwata leero ajja kuvaayo mu February. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefaina, ageesigika. Bazzukulu ba Mutasinga